Munnamateeka atera ng'abadde musumba Anthony Wameli yavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku lw'eggulo okusinziira mu ggwanga lya Amerika gy'abadde yatwalibwa okujjanjabibwa obulwadde obuludde nga bumubala emberezi. Nti Yesu bw'anadda omulundi ogwokubiri tujja mwegayirira. Yesu wa kisa. Tulina bwe tujja omukwata mavumbavumba tumuteeke mu kasonda tumuliremu tumugambe naye Yesu mwana okitegeera. Naawe biraba mwana byali si bya kabi nnyo kiki. Soko otuddiremu awo mwana kyali waffe. Soko otuddiremu awo nedda ssebo oba nedda nnyabo. Ebyo tebigenda kukola. Yesu bwadde omulundi ogwokubiri adda kutwala kanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro. Era ng'ajjukirwa nnyo mu kuwolereza bannakibiina kya NUP ab'enjawulo omuli ne ssenkulu w'ekibiina kino yennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala mu kiseera eky'okulonda okuwedde. Bavunaana kuba basirikale abamu bavunaana kunyooma biragiro bya mukulembeze wa ggwanga n'ebintu ebiringa ebyo. So ffe nga ttiimu yaffe tutandise kati mu ngeri y'okwegabanyamu tulabe nga tutuuka mu bifo ebyo eby'enjawulo mu bugubi obungi n'obuseera bitono bye tulina sobola okuba nga abantu abo tubataasa oba olyawo nga tubajja mu makomera. Olwaleero ekibiina kya NUP kimukungubagidde era nga bwe tutuukidde ku kitebe ky'ekibiina kino e Kamwokya nga bendera zeewubira mu masekkati g'emirongooti era nga ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Louis Lubongoya ategeezezza nti bali mu nteekateeka ez'okuzza kuno omubiri gw'omugenzi okuva mu ggwanga lya Amerika ng'atubuulidde nti bakwataganye ne famire okulaba ng'aziikibwa mu kitiibwa ekimugwanira. Tusuubira nti oba olyawo awummudde kubanga abadde alumizibwa nnyo. Enteekateeka tetunatandika kukola bingi nnyo wano kubanga omulambo gukyali Amerika naye tulowooza tuli in touch ne famire ne comrades baffe akakiiko kaffe akakulira abantu baffe mu Amerika tugezaako okulaba butya bwe tusobola okusupportinga famire basooke bakomeyo muganda waffe omubiri gwe bw'anaaba batuuse then tulyoke tutandika okupulaninga ebirala. Munnamateeka Luyimbazi Nalukola ayogedde ku mugenzi Wameli ng'abadde ayagala ennyo okulwanirira eddembe ly'obuntu era nti kyamuleetera n'okusulawo omulimu gwe ogw'obulamuzi n'asalawo amaanyi okugasa mu kuyamba abantu abatalina busobozi mu nsonga z'amateeka. Era ne Wameli abadde nga yeebuuza abasiraamu kye baakola gavumenti eno eriko kuba ne bw'ogenda mu kkomera oyinza okulowooza mbu oba oli muzikiti kuba buli gw'oyitako kumpya akutolera salaamu kyewuunyisa. Wameli abadde ng'ayimirira n'abantu abo. Wameli abadde alafuuba n'okulaba nti tufuna enfuga eya demokrasiya eddembe ly'obuntu lijja kyokka newankubadde ng'okusomoozebwa kubadde nga kw'amaanyi kuba abantu abalinyirira eddembe ly'obuntu banyiiza naye nga Wameli asigala mukakkamu. Wameli agenda kutusaala nnyo kuba tetusobodde kumwogerako bigambo by'amakulu ebyo tubadde nga tulowooza akyaliwo nnyo naffe. Ye mmeeya wa division ye Lubaga Mbeeraze Mawula ssaako Thomas Bagonza bagamba nti kati bannabyabufuzi beekaabire kubanga abadde abalwanirira agenze. Nga y'omu abadde alwanirira ensonga eza human rights oba ensonga ez'okuteekawo gavumenti ekulemberwa ng'eri ku musingi omugumu oguliko ensonga z'okubanga ensi efugibwa mu ddembe. Ababaka baffe Ssegirinya ne Ssewanyana abadde omu ku balooya kwe tubadde tusibidde enkondo era obulwadde bwatukola bubi naye era teyakoma okwo n'atusindikira balooya be babadde be bali mu musango Council Geoffrey tubadde naye mu misango egyo. So abantu bano ababulijjo abadde tebalina ssente zisobola bisale by'amateeka oba kubawolereza oba bakiikirira mu kooti bagenda musubwa nnyo. Ekyo balooya abafaanana nga Wameli tuyinza obutaddamu kubalabako mu Uganda eno erimu okulyankuza erimu obutali bwesimbu. Bino ebibeereddewo ng'ekitebe ky'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ak'ekibiina eky'amawanga amagatte kigenda kuggalawo wano mu ggwanga oluvannyuma lwa gavumenti okugaana okuzza endagaano yaakyo era nga David Louis Lubongoya ategeezezza nti kino kyavudde ku ngeri ab'ekibiina ky'amawanga amagatte gye babadde banoonyereza ku bikolwa eby'okutulugunya bannayuganda era ng'ensonga eno ne bannamateeka ab'enjawulo bagyogeddeko. Okubanga kabadde kakola investigations ku nsonga za abductions ku nsonga extrajudicial killings n'ebikolobero byonna bagenda mu maaso n'okukola. Ekyo nno kiraga ensi nti bannakyemalira baba bagenda kuggwa ebyo byolaba bibatandika okukola kuba tosovaayo n'ogamba nti ogaddewo UN office ekwata ku nsonga za human rights mu ggwanga lyo oba otegeeza
nti kati osazeewo okufuuka nakyemalira nga teri akutunulako tunda kyetuliisa tekikkuta. Omwami takoowa buyinza, bw'oba tokoowa buyinza bangi ababa bakugambako. Kati oba oyina kulumya bangi, kati ate toyagala bakugambeko, kyova olaba nga abo tayagala kuzza bujja. Ndagaano zaabwe takyabaagala mu ggwanga. Awo nno ovudde wooyotera ogenza ate enkoto. Nabwekyo twetaaga okwerwanako nga bannansi. Oba yinza okutambula nga balina respect for human rights. Eddembe ly'obuntu liweebwa ekitiibwa. Kubanga omuntu yenna wabeera mu nsi. Omulangira Jonji Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV ya Malindirire.